lwaki olumbe lwa Mozere ekyo terwabisibwa olumbe olwo kati nze munango ndaba wano sinze Ssekibogo sinze Nakintije nze kyagambiddwa wadde okubanga nakolako ne Moze nze gwe nali manyi yafa bro siri wa kikaaki ebintu by'ennyimbe n'ebyaki bikolagana kikaaki nze ndi mukwano gwa famire ye nti ndi mukwano gw'abaana be nti already an uncle ng'Abafrika wetugamba nti uncle gwo nine ne baba uncle okitegedde naye sirina lukusa n'olumu lwogera ku bya nnyimbe za Moze however much ndi mpulira nina ekinsikasika naye we naaba nnyweddemu obulungi nja kuyita nina then ani mwangambye nkendezeeko ku drink kati bwe buzibu bwe nnina nti drink eyo yempa vibe eyogera ebintu ebimu naye drink engeri gye yakendeddemu njagala olunaku olwo nzikirize nnyo ku drink ompita after nkunnyonnyole olumba olwo kijja ddwogerako saagala ninayo show olumba olwo nja ddwogerako after 1st November kubanga biyinza okuba nga biyinza okubalagala okitegedde kubanga neetegese emirundi mingi okwogera ku lumba olwo n'ekiruganye naye nga nsondalo n'ennemererwa naye kaakati wenva nyinza n'okuba ku kivula okwo kwe ngenda okwogerera olumbe lwa Moze bagala lwali addi kubanga olumba olwo ekirulemesezza kitono nnyo ekintu eki n'omuntu ogwo. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kacho Tugamba is happening ya oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe bwatanaba. Ataku ya subscribing akaje kaseko bengo ofanya msikili na tonda mpola mpola. Nze Shalom Hadadi Kawesi bwala ba masoko abali bajja kweyanjula mpola mpola. Nyangu dina kusoma mwezi nga 19 guno mwezi next week but 1 twina Omega 256 erugogo okwingira emitwalo 2 mitwalo 5 n'emmeza ya million mujja bagala Omega bagala music omulungi abali mu Kampala sitya tribe nombo banyankole feka fenna bagala music industry Uganda mujje twagire Omega 256 on my far right is Frank Antambe ajja kweyanjula then wanyo Big Papa next time wanyo kompimpi andikirwa Franka yes choka buze kwa 256 abali ku Shalom 256 bannange nzizemo kubera nga mbanirizaako amanya gego Frank Ntambi Wayne Bugenda tulangona na papa nga kumbuza Big Papa yes onyangamba amanya go mukyagambiddwa yakangamba mu onaseka neka ngachechi yagamanyi kyagambiddwa Geoffrey yane bulijjo mutumira tajange Frank mula mutumidde so bati nsanyuseko nnyo kubera ku Shalom 256 wabula ate akensuso okubanga ntudde legend n'omukuba legends baffe tulina kati nonze nsooka okwongera okudiginga deep kutegeera ng'ovudde ku zile nnyimba waliwo akaseera ke twawulirizanga ennyimba wakubira zibirungi awo nga ngula teepu awo waliwo teepu sawuze nagula nga kwoli naye ate wenzija mawulire wano ono ali mu kuseka bo tebaguze ku teepu bano ono tabimanyi tamanyi mulembe gwa teepu tamanyi mulembe gwa kasibukira gwa lusiini tamanyi asanze muzikali nakoze bile mukana ngamba simaka sajjandi sana kandi bwe mukabya ngambi kasajja omujjukira kasajja anje sana timuga papa ndi muto kati wenyingira amawulire nembera nga biko nasokera nnyo mu hip hop mukola kama mawulire nachi n'ekizuula nti gwe Big Papa batakanda ground togera kuliriko jitogera ku babaluku saba mugana Morris Chiria la rat MC iwe bale nnyo ndiye mwaba atandika mwe ba pioneers baba hip hop buli jombo kuletera omuntu omutu mumulabe no mu pop music ate feri mu hip hop mu culture yaffe biramu kwa pioneers abatandika ekintu kati ona amanyi hip hop mu Uganda nnyo ono gulaba bwe mulabira wano so I got interested
kwanza mbikulanye ebitabo n'okwagala okumanya so we nakutegeera nti ate ene bafo ina yakalangirira ali nenyongera okukwagala. Amina. Yes, era ndi musanyufu nnyo. Era nenyambala yange ogiraba. Yes. Nti nkuzeemu naye era mu hip hop. I know. Because hip hop raised me. Yes. Eno amanya ganga matuufu kyagambiddwa Geoffrey kyagayagayo erya singa oba okutunda kale enaku zino mwantuma Big Papa. Yes. Naye ngero omuntu y'omu nsanyusa okubeera ne muto wange baifa nono naye wadde amanye ebya hip hop naye muto wange era nnyo. So munaye tusanyusa okubanga Amina. Yongona Frank atambye omusajja soko mugulise komera. Baka ntambi namulaba. Tomanyi nange bansibamu. Kati namulaba awo. Bakusiba ddi. Biri ebyo Baka ntambi bansiba bya good drive. Mazenga afudde tobansiba. Abantu bali simanyi butuntumula. Butuntumula mpulirayo. Franka. Nomalayo banga. Nakutunulya wendi kankulaba woto senenzijukiramu nengamba kamwe. Naye nkufunye nenge ekintu ekyo kiwayitamu I know how it feels. Era omuntu yenna akusiba aba muntu mubi nnyo nnyo. Era teri geyene esinga awo. Eyo geyena yakunsi. Mama. Yakunsi. Naye ng'omusajja tuba tulina obbirwana. Kati saba zino ndi naye wano. Tujja kufuna engeri tujja okubyogerayogeramu. Byogeramu naye nga totyoyogerera ddala. Ojoyinza okuba okyali ku bbeeyi awo olinayo obusongasonga bw'oyinza okutya okwogera. Naye nga munnange oyogera omusajja wa papa tewamukyalira kati oyagala ate omusindika baddemba mukwafe twewube muzira bali mukola kuwe sisobola kukyala mu kkomera nange nzijukira byantuukako buli watunulira abantu abo abadde yunifoomu eyo nze nina emikwano gyange abasirikale abandabirira mu kkomera abanfaako biki naye navaayo nebatandika oba nga tulina okufuna communication twogere naye buli lwendaba essimu yaabwe ng'omutima gunkoleddwa era nsaba beetondera bannaye sisobola kuddamu kukolagana nammwe mbatya ntya ekikanga bwekyo nkyatunkako kikyandimu wenaawona tujja kuddiŋŋana tubeereko sinawona naye kati ndi mu myaka oba kati gigenderedde myaka giringa emyaka 5. Olianza okubuuza papa baakusibira ki? Nsonga za good life. Wamanager buno bwe mwansindikamu. Kama omusajja amanyi okuyimba nga my music. I sacrifice myself mbere manager w'abayimbi. Muganda wange bansiba tukomaawo. Chobomanya bansi. Abamanyi ensonga ki bamusiba mugeye ku Shalom 256 kunyekota nyokwoli. Interview gyeri yasookera ddala. Yatuwa ensonga lwaki bamusiba. He was deeply hurt. Nebyabaawo byonna mujjuka interview twakaaba muno kukaaba yali yamaanyi nnyo mugende mugirabe empola. So tumufunye omundi muno gwe nnyinyi nga tugenda gaayamu bino ne biri alina ekivulu nga lumu November katikati 1st November. Friends of slogan Big Papa. Friends of Big Papa. Nange n'ekivulu nga bimwenda November. Tebo zo zinaatera okuggwawo. Ezizo. Naye nga abordinary bankoze bubi abordinary nze ndi muntu wa wansi. Ordinary ya mitwalo 5. Big Papa style. Naye okimanyi tebo zigenda kuggwawo. Kirungi ekyo papa. Era nebaza bonna abaguze tebo n'ababuukinze sijja kwogera muwendo gwazo bantu bajja tandika okumbalirira abamanja. Tebo ya sente mmeka? Tebo ya $2,000,000 naye kakati waliwo tebo ya $2,000,000 abantu 6. Kati wataddewo tebo endala y'abantu 8 ya $3,000,000. Bagizeeko yeeyo. Kati kankubuulire waliwo abaguze tebo sente ezisinga ezo ng'ate bo bagamba nga bagamba Kyaga tosobola tuguza tebo ya $2,000,000 ku bbanga lyetukulabidde nti awo weesedde era baganda bange mbeebaza mwebale kulaga mukwano nze munange essuubi olumu libadde linzigwamu naye mundaze nti ndi muntu wammwe era mundaze nti mwagira byenkola bambi bandaze mukwano sijja bamenya kinnoomu kati ninayo abalinzi awo bayinza okunzizaayo mutuntumula naye byennyumba byaggwa munange tomanya abantu bayayeyaye bayinza okupangapanga ebintu awo
kubanga jjukira butuntumula ebyo byalimu n'okunsonyiwa ko ebimu kubanga twasasula $1,19,000 naye nga bali abasajja bali bapanga ebintu byabwe nga bya ssente nnyingi nnyo zemmanjibwa kati wayinza ofaayo omulala nga naye yali abanja good life mu regimu yange najja naye nga muganda wange oyinza okwekanga nga abantu abamu abasiba ono nga nze kennyini okwetolola bwe buti nga mwendi nange muki kubanga tukolagana n'abantu abamu twawukana abamu ne tuddiŋŋana naye muddiŋŋana n'abantu tomanya mutima gwaki so kulisayo mu kkomera naye seebalabala simanyi oba showeggwa oba wano nandifunayo abanzize butuntumula amiina bannange tewaddika wenjagala okutandikira show eno is it your very first show ebbanga lyobadde mu ndongo almost myaka 3? No, I launched an album before. It was called Birungi. Birungi album najino chingira ku Sabrina's Pub wamze yo mukasa irike nyimba ngazijangwe eno mama engomoni waliwo funye kamite kamotwale album yonna yali ya hit songs ayinonze limba Birungi ndwaga ekikusa Birungi nkubulidde kwali kenyimba chima chimyo kuneka unobo mu chiba chibi akwagala oteranga no jayo album was my first year album. Almost every song was a hit song naye nga kyenewuunya nti ennyimba ezo tezaalina video naye nta aga Katonda nze nali ndi camera shy nga ntyebya video naye nga nze nyimba buyimbi music naye music oyo yantambuza ensi yonna bro ensi ntono nnyo ze zitatuukangamu ku nyimba ezo ezitaalina video bazimanyi lwimba ku lwimba eyo ne Bulaaya kwakwalina kolabo yamwe ya tolina nyiniyo ate yeri after Birungi album Birungi album eriko ezo zikabite kiba kibi okuleka muno bomu kwaliko n'oluyimba lwa radio album yange eseka mbadde kunze bangaddene namanyi yolida kwaliko bana nyingi kubanga album eda twafulumya yasooka yali 6 tracks nenzako nefulumya najino chingira ku Sabrina's. That was your first album? Yeah, first album. Naye nga naye nafulumya singles nga nteka ku album za Kamini nzijukiranga nga Sting Out Deeper the Waters nteka akagere kamu nafulumya yono omwana gwe njagala yono abalala kambate yali ku album ya nabeerawo koyo mukwano gutali mu mama era album ya Kamini ezo nazo zali hits atali mu bujuvu nawe nyumyanga nawe kakati ezo zali singles ate ne ziri singles za hip hop ez'abataka mbadde okubuuzaawo singles zo zafuluma mwakolanga bataka nga squad yo no bambulumu yafulumyangayo olumu tulina abataka it was a squad twafulumyayo balitolimba atoba atoba bana abakaye atoba kyaga MC nzuno nzijidde mu misinde jempise batidde lambale seba matidde kyo kya butonde bo wakana nkusabye buuza yali basio zali kwezi yali basa ngoba mo twafulumya nyimba nina gundi monji nyo binyagala okubuuza ate mu kisira kye kimu mwali muvudde mwena na Kasasa e Masaka bano bakusanga mu kimu kakati nali mbeera ne Crazy Native ku kyalo kye kimu najja na Nkumbi twali ba neighbors Crazy Native Sabasaba ne ba Vamposi ne ba Morris Chilia Morris Chilia by then was a young boy ngajja tuulira awo tukola riaso oleba ewaba Vamposi awo twakulanga riaso Chilia nga akyasomera wano mu Ndeba wano ku St Joseph nkutidde negwe musajja gwe era nga bakusomera natuuliriza naye nga Chilia ng'atenza njagala nnyo lwa nsonga nzi nali rapa naye nga ndimu oluvoko era nga tudde ebbali ne twegeyamu naye nempulira ng'ayagala okuyiga gita walinga omusajja omulugwala we najja na Nkumbi ku masannyalaze nga bw'ava ku ssomero ng'agenda owo omusajja amuyigiriza gita omusajja alina gita ye yagyekolera siswa bijjukira naye ndowooza ye mu lugero lwajja banyumiza yanga tubeera kati twakolanga bupepa baga buno obutunda bakutundira mu chips kati Sabasaba
alino kagezi munnyo mu bataka yonna your brain yatugattagatta. alimanyi ali Babaluk Cyrus bala Cyrus yajja ate luvannyuma kubanga Cyrus yatuulya tukubye ennyimba 2. Anti kintu kinyagala okitereereza wano ku Shalom 256 fere mu hip hop gye tuli tuwe tumanyi the foundation Cyrus it's Bataka underground. Yes. Oyo Saba gwe twayitanga Crazy Native ye yagatta Larat MC n'agatta Chaga n'agatta Lyrical n'agatta Momo MC yafa waliwo ne gwe bayita Brian Shearings. Twalinga barapa nga tuli ba individual rappers. Yes. Kati nze nga nkubaluga flow okitegeera ng'era tusinkana oba ku Sabrina's kadden oyo Saba n'akola ki n'atugatta ne tukola ekibiina ekyo nga tukikola kubisanya Kiria Kati nga group eyo yavanga eyo ngeri Urban nga bagita Kiria Kati erimu Navio omuli musajja wange The Myth omuli Abalanga Papito JB eyo giraba yalinga ekuba ng'ate babeera banyumye nga kati nga ffe ba downtown nga bo ba uptown naye nga tulina liriki mama alinga mwina muko liriko Jackbo Luzungu luli liriko jine Momo lwakuba Momo ye tayina originality nti akuba ebibye. Momo ye yakwatanga verse obe yaba outcast obe yani nga jakuba naye nga anoonya verse ezaali hit ng'era wagikuba endulu eraya nti oba afunye mu ya LL Cool J oba Rakimu oba Lyrical G was original ng'ate ali mu English. Yes. Yeah. Jeff. Kati ate Lyrical G bannange mwana engero twesaana tufuna obudde bungi kubanga nze engero ezindimu wokwata wano tuyinza okukwata awe wokwata awo kubanga yina nnumya lugendo lwa Lyrical G biki ate nayo biwanvu abantu baffe ku Shalom 256 abo tebabategeere era mpiseyo obuyise nga by the way era tugende naye mulaba yavuddeko dda yavuddeko kati ku mboni tumuzeeko bamumuzeeko ninako esoogedde oyogedde ku omuwala alina show omuwala ava mu West Omega 256 bananga omuwala oyo ndabika nze omu ku bafani babasinga. Omega 256 ate muze mu following for long era ndi musanyufu nti kati right now wali established now nawulidde akayimba Kenesini manyi bro buteri muntu amanyi music atawulira basics ze bakozeseza engeri gye oyo bakabi nnyo kati omwana yagenze n'akola ne veteran nga owakabi ennyo kati naye ng'omwana ali so melodic omanyi kati omwanyi omwana ono muto mupya kati gwe okubanga osobola okukaching up ne Cindy ne mutambula mwena gwe mumanyi Cindy abajja Cindy ne Jamaica gwe bawa respect yayimba na wali ba Mr. G butoni buli Cindy naye nabawudde nga beetwala ne ngamba yades Omega wakabi wagambe show yanakuza mwezi meka 19 September era abantu basooke bagende balabe Omega fena tubeere wa Omega then tuva wa Omega tugende wa Big Papa ngalumu November don't forget mark the day Big Papa yes so what in a press conference it congratulations was the twali n'entambi ku kitebe antambi alina asonyibwa akyalina mu trauma yekomera ate nze gwe emisango gy'olina akimanye twabimpa ne ku stars n'embiteekayo emisango ina mingi naye nokola press conference which was a success but then after that press conference ebyatwawulidde ate abayi amaloboozi agagala okuyimuka amaloboozi agagala okwogera agali mu kubanga agagala gali mu kuwaana kumbaga timusobola kubula musiiwuufu waliwo abagezaako okufightinga ate press conference yo ngayo yabadde nnungi era osojjuulira naye waliwo bano abantu abajja ne bakufunako interview nga biwedde kati waliwo omwami gwe yabadde ku press conference ng'omwami oyo yankwata akantu we nali mu ddwaliro after the incident of my sister and wife to my brother
Sandra Teta family member after bane byabaawo kati gaye yajja nankwata akantu mu ddwaliro akaleetera abantu oku doubting embeera kimwendi bamwe bagamba okitegedde depression kwegamba tekaali kalungi bagamba oli depressed wavaako onywa omwenge akantu ako tekaali kalungi akantu ako tekaali kalungi n'akamu kati nawadde mpisaayisa bwenti amaaso ng'omwami omyaka zeeki kyokka ng'ate mmaze okukola press conference yange ewedde ebadde ennungi ennyo abaana boogedde balyamu basamasoja baani twogedde bulungi ffenna kuba baana bajja ebbali bano kubaako be bakubuuza abo baiti n'okulaba omuntu ambuuza era obuntu obuli fane nemujjukira neŋŋamba si egwe oddwaliro nemugamba naye neeno zeeyo era kiki onnoonyako kakali netufunamu okwexchanginga ebigambo kati ne babusalaasala obuntu obwo ne babaako engeri gye babukozesa against me naye nga munnange era omuntu amanyi Chagga era tebikola Chagga is a very good man whom gwe bagezaako nnyo okubaako image gye bapaintinga gye bagezaako baako bemuteekamu naye muganda wange nze mbaddewo emyaka mingi nnyo kakali mwabaagala okugezaako kyonoona eno 30 years plus I'm a cathedral raised Kyagambiddwa Geoffrey engeri yonna gye nkuzibwamu ndala according ku byebaagala okunteekamu naye nga nyigamu ng'omuntu omulala ate olumu mbanyweddemu n'ekyokunywa kubanga twali tulina okucelebratinga nga tuvudde mu press conference eri successful era tunywamu ng'abantu kati bano bakwasaganya eno ng'oli mu mbeera zo onyweddamu ng'omuntu ne babaako engeri gye bakutwisting obeeko kyokola ki kyoyogere kiyinza okukwokyesa naye nga kyo nekunjokyesa naye nga abawagizi ba Chagga mumumanyi kubanga obuyimba bwengenda oyimba obumu nabuyimba emyaka 15 kwabiri era abawagizi ba Chagga bamanyi Chagga yaani gwe bagenda owagira era ekintu ekyo nkyogera lunwe nti sho bagiyita friends of Chagga mikwano gya Chagga nina mikwano waliwo abantu abawasiza abakazi ku buyimba bwange waliwo be nasoma nabo waliwo be mpadde abayimbi kubanga mbadde manager w'abayimbi mukwano naliko manager wa Chameleone nali backup wa Jose Chameleone ne Chameleone abagamba luno nti naliko ne music teacher we kati regime ya Chameleone nembera kati ne mu regime ya Firebase nze prime minister wa Firebase nzijukirawo ng'ovudde balilonda omulala bajja kungoba ku mulimu era na wano tuliwo lwakuba ndi prime minister wa Firebase tuli ku One Love Beach gwe tutuuse ogwo olabye otya reception bandisivinga nga ba elder baaki bawano kakati nenzija mbeerako mu regime ya Radiant Weasel nakola byonna mu bimanyi ate waliwo regime ya Chagga yagayo kubanga ono Big Papa nina personalities nyingi ono Big Papa Kyagambiddwa Geoffrey naye waliwo Chagga yagayo yayimba jangu eno mama alina regime ye yakuba mutalo nsanze nkola Bulango ngenda Jinja ngenda Mbale ngenda wa booking zayongedde anti bandi yaffe etambula nyimba neno ngenda okubuuza ku bandi eyo ezo show zaffe gyo weeziri ezo family endala ne kati gyoba Bulango bwonsanze nkola era enkya nsimbula Jinja ku Lwokubiri tuliganga tuli Mbale ku Lwokuna nabino nga webitambula awo wenyini manyala okubuuliza friends of Chagga mikwano gya Chagga kali nga wenjagala okumanya kubanga obadde ogezaako twisayisamuko okubamu kwabwe but omuntu ali eyo erinnya Chagga aliwulidde nze ndiwulidde emyaka 20 plus naye nga teri ali yatandika even before I got to understand mubataka underground munkanange byaliwo waliwo Exogrim Jenimu ne Michael Chris omutegedde mwanya yimba sibiwulira yayimba ne zina ennaku ne Radiant Weasel oyo ate natandika ne group bagiyita kubanga ffena twava mu church
tuli ba church na mimi Catholic tetuvanga mu kwanga church bagivaamu ogamba twava mu church tubanga bagivaamu church Rosary eberamu oli mwanguka ama no Mukatoliki ate siri mu Katoliki ndi mu Protestant muganda wange nze kimanyi kuliko Yesu kuliko n'omusalaba gwe bino ebintu byammwe bye babawulayawulamu sibayi bano baani nze sibimanyi nze namirembe tuyimba mukwano temujja twawulayawulamu nze manyi nemudini bagakuteekamu njawukayawukana segregation yammwe no kuno kuliko Yesu n'obwalubaalo obulina kusamira kwoto osikulu totegeera bulungi munaye bulijjo mmanyi otegeera kano kakomo lubaale mbwetulya bwoti kala yange yaki brown no I'm a black man kati black man no chechi black man this is black jewelry byabagamba chagambu chagedde ko likutusizaawo tova mbasawo chaga ekikulu kyano totegeera ate nzabyogera nze soma comments z'abantu nange oyagala kweyimirira abantu abatanagambako kintu n'ekimu kano kakomo on African jewelry naye binzo kwa bina bitegeeza according ku kunyiga naye olwokuba lubaale kanyiga kano olwokuba olina ekivu kano kabaye kajjako ate kanyiga oyagala kayita abantu byemuli byemu byabwa Moze Radio byatajjangako nga gwe manager waabwe era gwe abaleeta Moze Radio biyiza okutuninga abantu kankubulireko kakati olaba enempeta alino yalumiraki olaba eriiso eno bagita eye of Horus eye of Horus gikebere ku internet Horus yani Horus kironda abyogera ku smart bike ye Yesu kati olaba temutegeera nda kironda abyogera kawo kale mwana nze black man nyamada kakomoka Afrika eyine temagana kano sikawanga chaka onokomyawo obulogo singa nali mulogo singa nze obanza singa nze Chris Brown Uganda wali ogenze ko musabo bera star okumerinya singa namba naye masabo nga manyi ale kati nandi badde ntya nga ndi mwana pastor ndi mu church abazadde bafa mangu nga tebannabituyigiriza tofuna nkakulogera mu kachaga genda n'abali n'eddagala ogenda kikubaka n'akazugo katabudde mu kayayana babigamba banji bakubuusa nanabako kuddagala nga nva mu kkomera nange nali naabye bangamba olina okunaaba olweza n'embombo na biki era nali naaba era nga African man era ono African jewelry bakubuulira nti is for protection tebajereddwa obulogo bwe butya obulogo nti ndoga muntu oba mu protecting myself from balogo kana akakomo no one nakagula ku National Theatre era yakanguza bakawanga bati wakabe bakawanga era nempeta nayo najigula ku Mutembeyi naye ngeno eye of Horus nagisomako ku internet yoko ngegambe cha bakatonda ba mu Egypt anti Yesu yabaga yava Egypt kanawe bweno kakali ndi wa yatwala nga bayimbi bagudula Egypt edirudawa mu Africa mu lubale eddogere ku life mugwalire kaka chemboza omuntu wabanga wetaddeko gadi olaba abantu bangamba naloge balogebwa kwembandi bwenti kubanga nzo omu kubasomesa abakabi nzo omu kubayimba ennyo gendo labe nakoze riaso yange soka na sharinga ku social media wagirabyeko nga nyimba ne muwala wange very nice one kane bagamba omusajja ayimba bwati wachi ujo tayimba nanti bakuloga kati nawe nyakumanya kakati baba bandoga nensanga kakumongole akatunda nangama ndi akakumako ukambala dogo terikwata era n'ababulina obulalo butangira abandoga bannaye mu bumpi munyambe nnyo onvi odache kyakulogesa ani yandoga gwe okimanyi bakuloga bani okimanyi bakuloga Shalom ogenda kusaza mu interview yo Toto yinti bakuloga ojukira ndi nakuba mukko ku bantu mayiga wali tokimanyi nti bakuloga big papa Shalom oyagala overe victim sanga bra victim netufumire ekyo kuba nenga baga eddaga ku good life gwe ali sombanga nga gwabalagirirwa omusawo alyejja n'ekyaggu kacholaba okumanya batuloga omimbi wange bamutirawo bali abalogo tebasaaga kati nange mpone
ngoza si kyatya Mazati afaddoko. paka kati tuli mu kutya olaba ne wizo tatereranga tuzunga tufena tutale agweddalu bantu batuyita balalu mukwano bali abaloga batuloga batabwe babaje bali batusonyiwe Begaidi akanye mwenna abatulaga mu good life. Mutusonyiwe. Begaidi. Kwati ekivu kya tukekube ekyo nnyo. wetwekuba eŋŋumi wetukoonagana wetukola biki Eyo gattoko. kali nze nina kana akakomo nakabafunidde kali atoyagala nkajjeko boli omukubo nga bamusindisa akolera nnyo mutuufu kano kajiya kantobera kabalwanyisamuko paka abawagizi banampayo akalala bannawe wenna ali eyo nga mama Fiina yamba mutabani sibimanyi naye nga bandaleka balina Kankulagira alina okuyamba. Mama Fiina oyo mulaba Mama Fiina oyo kimanyi yampa ebintu byange naye sibifunanga Bifunanga bakege baakuloga njala okukiza nti baakuloga nze nkuyambe. Shalom nyamba naye ngoli muto nnyo nga bino ebintu by'abantu Abimanyi ajatina kalembe ovonyirira bwotyo ajatina kalembe asangibwa no busaabala stage esemeta kuzikyukira musomi wa dduwa bebaloga ebintu bitambula business yafa togeza oganya ofuna empapula 752 30 togeza kumbulira musomi wa dduwa mpozi ajakulira chakuga mpozi ngoisawo kalango ko anjala kutwala bakusomera musomi wa dduwa just tachagala dduwa togere ku ddogoli ne yali ku good life awo mukwana obadde olyogera koki endokedi yawo anyanda bije nakane bangamba gwe eyabalagirira mbasawo mpozi Jeff mulimu bampa gwa Jeff obagwa antwalaganya nyambo ndeke sirina buzibu bampa buwe mulimu muganda wange naye mulimu n'omwimbi yafa nasigazaawo omufena tuzunga buzunzi nga bwotulaba saasira taata sonyiwa Wizo tazunga nawe. Gomula wizo kwali bulungi. Nze no nkyaliriko bakana kakomoke mampage kanyamba. Mugoberere nnyo ebimuliko. Kamilioni yalinga bambya wumba. Yabazaza. Kamilioni ayina emirimu mingi. Ano batereza mwenye. Akola emirimu mingi. Abeera abona ekire mu myamba gabakwasa gundi aliwa. Lwaki kwe tuwetambulirako? Nga ntambulewa. Kuba ekivuye nkubadde tonya ku kivulu kyo. Muganda wange amanyi ga Mukama ge gasinga. Tegakuyamba ebbanga ly'obonyebonyedde. Mukwano tonjigiriza bye simanyi. Sikuyigiriza naye? Teekawo kano akakomo nti ndi Mufirika. Bangambe kalina be katangira. Naye nga gold is the greatest. I know. Era nakana akakomera nsubira gye kava ye Katonda yakola byonna. Ye Katonda wa Afrika era Katonda w'abazungu. Kyovula nkugambe toyogera ku sapule yange. Katonda w'Abakatoliki ye Katonda w'Abasiraamu ye Katonda w'Abaprotestant ye Katonda w'Abafirika. W'Abasiraamu tazaala. Abasiraamu tazaala. Tazaala tazaalibwa. Ne sura namba we iswati class. Nange nanno byensoma ate ebirala. Oyinza okulowooza gwayo kalukola research eyo sura ati class byo. Anko Chaka. Good life ereke establishes ebintu bingi. Mwali amayumba, mwali n'ennyumba ya Moze Radio. Genda maaso. Waliwo vijja zitambula ku mutimbagano. Ennyumba ya Moze Radio eri mu mbeera mbi. Kigamba nnyo gamba muyinza obba kyalina mannya ge as we speak. Gwe yali manager mu mukwano gw'omuyimbi. Okay. Ekyokuba mu mannya ge ekyo kyo tekisoboka. Kubanga waliwo ba administrator general running ebintu ebyo kubanga tekyali mannya ge. Kyokka kye mmanyi nti ennyumba ya radio babyemu buli kintu. Nyumba kyede yogera ko eriruddawo. Makindi. Every day omukyala Moze Karen omuzungu atera tuweereza ssente ne tufuna abantu ne balongoosa ennyumba. Naye nga ennyumba ya Moze eri intact nga ne TV eringa we yali ne TV eyo mu kisenge kwe yalabiranga zikamera ze ng'era oyingira mu kisenge oyinza okulowooza mwali era nga TV ye kwe eri bulungi nnyo zikamera ziraga n'obalengera nga batambula abantu ekitegedde byonna ffe nga bibiri just olumu bibeera neko enfuufu ne bajja ne balongoosa ne tukola ki n'engoye ze nga mwe ziri mu wardrobe ye naye nazemu okuwulira wizo yavudde mu America
Nasoze nabulidde nempita wizo mubuuze. Nawulidde stories za motoka anyway. Timotoka za muze teziriiwo. Nenzimubuuzaako. Then nangamba ebintu bya Moze. Nyumba baagimenya ne babbamu ebintu byonna. Sinnagendayo nkyatya okugendayo kubanga saagagitunamu ennyumba nga nkalu nga bulijjo ngigendamu ogirongoosa kubanga Karen nze ndi mukwano nnyo gw'oyo omukyala wa Moze. Moze alina abakyala basatu. Yalina Lilian Babazi, Karen oyo omukyala omukulu oyo. Then n'omukyala omulala gwayita Jennifer. Ate ono Modo gwe yali yazaalamu omwana. Modo ki? Yes. Modo samumanyaako namumanya Mozafu. Era n'omwana mulaba. Mwema. Dola Mwema namumanya. Nze nabeera ne Moze Mwima. Nabeera ne Moze. Mukana wange naweererako ku Moze. Kati mukye mutamanyi. Temumanyi lwaki Moze yanjagala nnyo. Nti Moze namuweererako namusasulirako ng'asoma e Makerere, namusasulira hostero ku Saapolo ng'asula ne Mr. X naye omugenzi nga nabateeka awo aba babiri. Kati mumanyi nti Moze embwa yamulumako dog ng'addeko ekirowe, embwa nemala neefa. Embwa weefa ne batugamba embwa ekijja abadde erina rabies. Good life. Embwa eruma radio. Emuluma nga ava mu lectures addaka. Adda okostero. Embwa emuluma enkere embwa neefa. Emuluma neefa. Blood. Twabonabona. Ne batugamba ezo rabies. Mukama wange olabi na bantu ba complaining nga nimugana temuli ddagala. Kati ffe twacha experience kako. Ne tunoonya Moze gye wamu ng'okibaye nga tewali musawo wa rabies. Batuweereza embalala mu Uganda. Newe mbalala nga tena ddagala twalijja Jinja. Omusawo yalina muzunga n'omulwadde. Muganda wange nga tannalwala naye nga batugamba wayitawo ennaku 7 agenda tandika oboggola. Buuza baganda ba Moze oba babyerabira naye Big Papa ono golaba eyatoba. Bro natoba paka eddagala twalifuna Jinja gye twajja omusawo nga na China natwe eddagala naye omusawo twamufuna nga ku lunaku olwokutaano nga bulena ku 2 kubi batugamba tandika oboggola kadingo ne tumuweereza Jinja ne bamujjanjaba naye nga wona nze investing bro ng'omulwadde yawulira atyawo nga tanso okweraliikirira yatya nnyo tannakuba luyimba lusooka tannakubayo wadde oluyimba ngera bonna tebamanyi nti alikubayo n'oluyimba. Kati you see people nga wali mukwano gwe nnyo. No, nti nali mukwano gwe mbadde bantu bangi benkoledde ebintu bwebitolwa kwamu tebaagala byogera. Blood. Naye nange saakimukolera nti nsuubira muyimbi. Nsuubira he was a guy who seeked for help. Yanoonya obuyambi bwange ng'ate mbulina. Kubanga yabonaabona okuntuukako process zaali nyingi. Kakati awona tebamanyi nenge gye namuyigizamu okuvuga emmotoka nga nkooye ate nga nywamu ekyokunywa mba nkoowa nga tugenda okukola lyaso. Tebamanyako ngeri gye namutraining okugyako abantu balinga waliwo omu bamuyita Waswa era ow'amalevu abeera ku Monster Studio. Waliwo omulala bamuyita Dena abeera eyo Mulungu. Be natambulanga nabo. N'omulala bamuyita Isaac abeera nga nkozesa Moze lyaso. I trained Moze. Vocal training. Blood. Nabigira na Membe Cathedral. Gwe yatwenyinga Moze radio okuyimba. Blood. I trained, he came nga amanyi okuyimba nga olaba Liam wabagamba Liam mulamu. Okitegedde mulamu. Is a living witness. Yajje wange nga amanyi okuyimba. Naye nga byayimba sina wabitunda. Nitanko mu training ebiri marketable. Mbatendesi gwe Carlo Ancelotti. Liam mumufune ko interview ajja bagamba kubaita bakuita kutulugunya. Naye mugana wange training yange ya military ngenda kusindikira mugana wange olina oyiga ku bwangu. Ngenda kusindikira Gloria Buji. Asimanyi training abawala. Naye mu training addamu mu training kubakkirira. Ali ku down slope. Bro, let me tell you.
it can never happen. Eyo mpologoma. It happened. Tesola no wewe cause teka nambwa. Olimba nzuli oludene fix for my car we training. Mpuli enyimba ze zikuba everywhere. Natugwazi olira. Waziri musimu. Mukwano. Katika nkubulireko. There's Sama Soja, there's Liam Voice. Gwe utwabalabe wali mpologoma yange mungeri eno neno. Abo chicha abo basako mukono abo nababateera. Mujja bawulira. Gwe nakuwulira. Anze tebanampulira kubanga tebaagala. Gwe wawulidde lyaso yange after a very long time of not singing. Gwe kaba playing wakawulidde. Nakawulidde. Nenchaka nteyo kala akalala. Akaja mwenu mama kubanga addo mkola lyaso. Naze munkola no lyaso nkola na training. Era wano mpulira ebisambi binkankana natira okuyimiriramu. Back machine ku nyumba ya Moze. Gataddayo. Kamba njye abagala ku toddamu okugala wabayimbi bange. Abagala kugula simu ennyonyi laptop. Amasimu amalungi byonna byogere naye abayimbi bange bawe ekitiibwa. Namba esimu eryawo basangibwa ku Ivory Plaza Gate 19. Smartwatches, amasimu amalungi, laptop, tablets, zenna ena on gadgets orenga bakusaako kyonna kyoyagala bulungi nnyo. Nzira mu ensonga eno toddamu kuzala wabayimbi. Sama Soja bimba nga asinga mu Uganda. Oyina yakina. Neriya mu mugatteko be basinga. Aliyamu tansingira. Mukwano nno ngenda sazaamu interview yo gwe ngotaddemu ebintu bye bya gadgets biki. Liam Voice akwatira the music industry ya Uganda. Tojubisa bintu bitali okujubisa. Byogere mu butufu bwabyo. Byogera. They are good. Liam yali ayimba ne kati yaserebamu kyentegeeza. Omuyimbi olinga ogamba nti nange nti simanyi kuyimba. Don't forget how to yimba. You know. Mwenzo okubaka okay kati waliwo trendinga. Yani alien skin Kapeke okay Kapeke alien skin Kapeke yaliko okay Kapeke bambi ayimba nnyo I love you and I respect you ntikati Liam ya voice ya Selebamu okirabye ndiko kati is there any comparison between Kapeke style and Liam Voice ate ye muyimbi Kapeke si muyimbi musajja njagala mukwano nyamba osomesa omuvubuka ono muto nnyo ajja kudira ebintu ya comparing esukali n'omunnyo bibikaawa bino biwoomerera yasala kukakanya abayimbi bo kyenda byagenda okagamba tumuwa interview atunafuye interview yekomyewa oyo mukyamu yakava mukomera akulimba obwongo bwakyagala ona amanyi olaba ebyabataka ate amanyi tamanyi zange kubanga nawe nabeera rapa era nali wakabi Liam Voice mukobya wonna nali wakabi nawe nali backup wakabi era nali akakanye ennaku zino ennyimba takyata nnyimba zitwagalanga gweze wali oyagalanga gwe otolina percentage gyobala ku nsi oli percentage oli 0.0 buki olaba nze Chaga I'm watched of the society because I follow my people kati Sama Soja ina album gyagenda okuta oye wakabi osimuga hakuna kintu kyonna Sama Soja ogenda kukakasa Liam Voice talina album nedda ngagala kakasajje ku show ngalumu negwe wannange ngoba nkunyonnyola ntya gwe muvubuka gwe Shalom nja kutonya amapapa nzizaayo ko omugamba jenga lumu akakase nze ne batabani bange tugenda bakakasa tulina bwe tuba planning era mwe bachalamu abatakkiriza mubamu ku batabani bo togezaako ngokuddira nti otekewo comparison nti bano na bano otukyayisa abantu tubeerenga abantu abamu tubazalawa abantu bonna bakabi nze ndi fan wa Kapeke katutandika okugamba ndi kati bro nze siri fan ebyo ebintu byalingawo dda ebyabayimbi mwana oyo musobola ye generation ife gye twakuliramu nga abantu babeera babisanya Big Papa mubamu ku batabani b'abalala ku batabani b'abalala b'ogambire waabwe tugenda kuddayo wa radio katono nekino tukijjeewo nabadde ayogera ku batabani bababiri abo ate mutabani w'omulala ow'okusatu oba yali munywanyiwo dio yamwe yali ya Outcast Andre 3000 ne Big Boy that was Jose Chameleone and you kusheno yali wao kusheno gwe shoto walabeko Leon Island and Rover Music presents kakati
I'm Leon Island. Chameleon is Leon Island. Wizoman is Leon Island. Palazzo Leon Island. Saha Leon Island. Big Eye Leon Island. Yanga mulawo ebitongole ebirala. Waliwo ekitongole eri piramidi. Bweti. Ndi Leon Island ezala bagenda nga betemane mabe bagenda bakola ki. But the pivot is Leon Island. Yes. Chaga is Leon Island. Leon Island kyekisooka birala byonna ne bigoberera. Byonna byenzize mmenya biriwo after Leon Island. So Leon Island comes what? First. And the president of Leon Island is? Jose Chameleon. So kati temumwogerako. So someone will ask, how did you meet Jose? Because kati ffe waliwo mbadde tuli mu 9 mu 6 9 mu 7 abo bataka underground mu buli bavubuka bato abali e Kampala wano baliriko GGF Kintu bavudde e Kasase Masaka bazze mukoze ekintu kya mu kya hip hop. How do you transform okuva mu hip hop? Kale nali mu rap nga ni mukwano gwa Chameleon. Chameleon awita kutandika kuyimba. Ali Chameleon ni mukulu wange. Kati ali tandika kuyimba. Okugenda Kenya. Chogama Chameleon yatandika kuyimba Kenya. The establishment of Chameleon, nga Chameleon. Okay, kale Ragamani Jose, Brown Head. Brown Head atebe amutuma Firebase bamutuma Brown Head. Ngane. Nengo manye Chameleon. Naona muchenda nga muli mukutuba. Okay, let me tell you. Chameleon, me and Chameleon, we said a long way back. Nga Chameleon ali musomero nga nange ndi musomero. Tegedde nali nsomera Matale. Nga Chameleon asomera mu kibuga. No. Oh. Nera bidina kasero somewhere. Chameleon asomera ku Brentford asomera ko wa awunga tanse yokwononeka nga asomera mu kibuga. Otegedde. Naye Chameleon namumanyira through omuntu gwe nali competing naye ku somero. Nga ndi mu senior 2. Gwe twali tuyimba nga tukompeting nga omanyi omubali. Kali oli guy nangamba nti alina owakabigo bayita Ragamani Jose. Kali Chameleon ne mu meeting nga Chameleon afuka mukwano gwange nnyo. Amukyali ba students just nga tusoma. Kati nga ffe tuli bakwana ate ba Shanks VVD. Shanks VVD nga ye number 1. Kale mwana enseno. Shanks VVD wakabi. Yali ku number 1 artist mu Uganda. Nga bamutega n'ebimuli nga va Shanks VVD kimanyi bamuteganga n'ebimuli nga va ku radio ba timing sawa za nyuka. Obwola nga bulina ebimuli ku gate ya Capital FM. Kalande ku Shanks VVD wafana. Shanks Gumarazi. Nomani. Yakwanga sheru gogoya kukomona maana. Kwa soko kadonaizinga ku show. Kati Chameleon nga agafuka mukwano gwa Shanks. Kati nganze ne Isaac. Waliwo Isaac Rucha atabo twakopanga bakoppe bakulu baffe by Faba Limitex. Twabanga tape bamwita mwana Isaac sabera Germany. Murasta muyimbi ne Michael Chris. Ye group eyo gye bayitexa group ya soka. Kati nga ffe tufata Shanks VVD because twasomanga ne muganda wa Shanks gwe bayita James Kabwijamu. James Kabwijamu kati gwe bayita Shanks Junior. Mrasta oyo. Twasomanga naye mu primary Mengo. Ffe tuve Mengo mu primary. Twadaninkirawo okuyimba. Aona mu primary nga Juganze ne Michael tuli ba church. Ffe twali munga mu P3 nga batu tuli mu church. Enamembe. Kane tandika nga tubezo za kapera. Zaba azieti bani. Otegedde? Yes. So Chameleon yayagalanga nnyo kuba close to Shanks VVD. Naye nga ate faba twali close. Mwaba ino mulinkingayo. Nena fofuka close to Shanks VVD twabona. Yatutimbisa poster nga ina show. Kuva najja nankumbi paka kusawa ya kwe. DJ Michael King Michael yatunyumiza emboze. Eyebipande nga Shanks. Ne Michael yabitimbako. Yabitimbako. Ate wabitimbira Chameleon nga amaze okumala okulira nani Shanks ngate yali ku gali ya Shanks. Chameleon yatimbisanga bategereza Shanks. Kali Chameleon oyo yegombanga nnyo ba. Chameleon yanjagala nnyo nenga lifestyle yange nenge je nakuzibwa munga jagala nnyo nga
nina family bulaya babira bampereza ka shedi akakabi babira biki ngakamira nga shedi ngaza akabi nganze mugamba twala kati nga newunya nnyo yenga alaba wangu obe kyamanyi kyali kyamanyi just bwe wali wakimanyi naye nganze izo shedi nga bantu bange bajjude oloba nga nja kugamba banaye ne bakola ki kati nga ndi generous kubanga nzuka ne kamyoni we yali yewagudde okuva ewaka ng'apangisiza omuzigo okumpi n'ewaabwe Kawempe najja nga nsota mountain bike paka okujja okulaba ku kyali wange naye nga nsoma busomero Kawempe naye nga nze ku ssomero nina bike okuba ne bike okusigira omuntu ekifaananyi essaawa zino alaba okuba ne bike kyalinga kyabeeranga okubeera n'emmotoka essaawa zino obeera ne mountain bike ngomanyi kibaita mountain bike kibuze Chameleone yewe yandabanga kubanga namuwangamu ku mountain bike yange navugamu sijja kunyumya yaddako wanga yageranga navuga bike nabaako byandekera nkume ojja musanga mu interview ye yambako nga mu mountain bike yange navugamu nga zi skateboard nga abantu bawane bavuga mu skateboard we mwatandikira omukwano ne mufominga lyona nga muyimbi nga ali very talented ninga tena recordinga luyimba nga teri bya ku recordinga nga nze nyimba bya ngopa babeleza mwandi ngopa ba Luciano ba Jamaica nga Chameleone ayimba Buju Banton ne Shaggy Chameleone nga kuba Tony ya Shaggy ojo mugamba bikuyimbiremu abimanyi kale abantu bamanyi bya Buju Banton tebamanyi amanyine ebya Shaggy byasinga okumanya n'okusinga bya Buju Banton ya Buju Banton nabirekera Bebe Cool ba Buju Banton baali bangi si Bebe Cool yekka omanyi ba Buju Banton abaliwo waliwo ba Mosimosi waliwo ba Black Boy kunjani abo nanga ba Buju Banton abali bakuba Buju Banton baali bangi naye nga Chameleone nga kyabasingako nga bo Buchamani siwa lero naye of course kubanga Buchamani yajja shortly after naye ate yena soundinga mo nga Buju Banton okusinga balala ekiroboze naye Chameleone abasinga okutambula mu notes kubanga Chameleone yamastalinga Buju Banton yali omupya by then bano nga bakwata oli gundi champion wana aka champion isho yewe kani nga Chameleone atenga ya mastalinga bino Dylan Ray to race yes nga ya mastalinga Buju Banton naona ayimba warege na atenga noli amukukuba kugamba yali versatile nnyo yali very talented era bonna bamumanyi olwa wakoma okuva Kenya kwekola Lion Island nga mwe akomyewo nga mulya kunomerezo olugendo lwa Chameleone ogende Kenya ate nalulala nagenda yavange Kenya ngera mbuulira asoka nga nave Kenya nansanga najja nankumbyawo ninawe nabeeranga ewa anko wange nga nsiga obupande buno pande bawanikako saluni biki kadi nga nzasooka obusiga anko wange yali asinga art nga yawandiika nze nga yansomesa mbeera nsiga bupande obwo bamuyitanga Mr. Success era yafa yali muwandiisi naye wa nnyimba anogala kuwini Success ono Mr. Success bamuyitanga Busula Male yawandiika ennyimba era afunayo ne Pama Award naye nga ate munaye kale yali inspired but he was my uncle naye kati bwe twameranga awo nga tusiga obupande nga nze mala kusiga akapande ke nga nzira mu mobali mba eva nga mpandika mobali kale ebintu byange bitandika okukwatayo naye ng'omanyi omuntu alina art omanyi art ono afaanagana naye napiikinga natandika okuwandika music ali nawandikira ddala ne hit song nawandika bawafagio simanyi baani abayimbi abaliko oyo anko wange ennyimba yafuna neyo Pama Award Mr. Success mukebera ku Google Pama Award kyekyazisuula Pama Award nze simanyi byazisuula bana tonzijukiza nnyo bintu byadda mbuzaako ku recent uwe yakubuza ebiri recent kyekyasuula Pama Award anko wawanga Pama Award ntekakale nze manyeza akisuula genda obuze Mr. Mulindwa ne Elvis Sechanzi wawangula ku Pama Award Kavuma nali nomini emirundi egiwera naye kyawangulayo nemu bakubadda oli awo olwanya n'ensi bannange nnwanye
banaye muje mumpagire banaye November bakusanguleko amaziki kamera kajangwe no mama kali nominated none ngamba nominated nenga sina ya award neje Chameleone nga award banya bakuwangulanga baji mukatugo mwalinga ewe yanga ani ajiwangulo bayali switch kida mama blender ndoza mama blender mwana bintu ebyo kichabijukira nnyo kubanga nze ndi man of okyokuwangula toyinza kyerabira nesaka kujukira bampangudde ebbanga lyonna Uganda zikyalimu omulamwa bana bazitegeka biri ebintu byanyumanga ebya Pama Award nga biba byakitiibwa n'obunkenke obwabeerangawo okuwangula omutuula ne babateekako amacupa ga wine biki Chameleone nayimba oluyimba ne babala awadi zembasinga ne bavumirira ennyimba zenyimba mu nnyanja ngankule byalinga byakitiibwa omukono mujja mwena mwetegese mugula engoye empya awadi zenaku zino sitowagula lugoye lupya nzijjanga bwendi ogambye awadi zenaku zino toswagwade akagoye akapya zina awards olaba nga wano wendi tugenda ku award nga bwali bwoti bulungi nnyo ne bajimpa kazala ba award zaffe sizala kyogamba watuna konkonya award tunao zinyoga award tunao smart jazz award zina award za kabi hi people tebusanga muzala we mwana Galaxy radio ya chali wange Innocent nnyo twazirwana oyo Innocent na neba akuleka mu kibira Innocent mama kagenda kugala kusola ebitibwa byennina but ekyo yange bali taking over ebitibwa bigasa kibyo ebitibwa bimugenda okunjogerako kubanga busera bitumala wano bitono nnyo birigenda okubanga tetuliwo byebingi bali betuzadde balina okumanya my papa was like this ate bino ina abaana bazungu obalaba abaana abo wazala mbazungu radio mozo uyo mutugambye Chameleone nawe uyo why Mfaransa Gwetonjoge mwana bana wange tonjogeze bigambo bibanabuza papa abana bange mbagala nnyo I love you Danny I love you Elsa yeah nabalabe batanandetira mbaje muliye mwena mbagala batanaleta nenga pretty yange njiraba 20 yo ninane sister wange ayina byakeberako DNA abo nabagoba yakabera obugere ne mutabuke ne mugane wacho goba abana wange sedi ayina go yagobayo yamutwala ku cyuma ne kimuwandu yangamba ngo yo si wafe ne mungambo wayo gwabanzalira naye ngero oyo mungo kyayo wemba nfunye wadde bamugoba tudde waneeno waliwo era sirya nakola nebanga amozereja nabalo sagala olumbe lukolwe tebana byanga byomberwa babanga lumbye amozereja yabanje olumbe mubalo sambu yatera yeggo kyagambiddwa nze sirota mumve alosa Red Banton nze siri wa kika kya Moze omuntu alina kulota bintu nga wa kika kyoli Moze ali mukwanyo gwe era amanyi okuwandiika Red Banton ennyimba n'azimuwa anyway olumbe Moze terukolebwanga naye nga baloosa babanyonyola details nze tandoosangako naye walitandoosangako nange nina concerned wacho olumbe terukola ki tulwabizibwanga nawo olwagala naye ngo anti kakati waliwo ebintu nennono yaffe nennono mugana wange nze kyagambiddwa Geoffrey Bumpenje Sajjabbi oba yeddira ki nkali lusunsa lukka neddirangeye gamanyi oddira nkalimbo tofuka neddirangeye era erinya nkali ya tabu nnyo munge kyobula ndyogedde balimanyi mungeyo omwo ndi muwa tabu ate kati mama wange mumbejja okuva mu line gye nyine mumbejja Mariam Ndagire mama wo muganda wange nze mama wange ava mu line sagala mmenya eno sagala mmenya naye aba family gye bali ate kakati mwe mutulaba wano temumanyi nti nze nina family nti nina ne baganda bange nga balooya nabaganda bange nga bapasita nabangirira naba bank manager naye kakati olwokubanza obulamu bwange nabuwamu ab'omubali temumanyi nayo buli private bakuba ebifaananyi by'abaana bange birinkinga ne mubiringiza kubanga laavu yaabwe era ngeza ntendewalirwa nempositingayo bakuba lumu napositingawo ekifaananyi kya muwala wange omukulu ali 18
noba omuvubuka yasaako comment nali ngenda noonya omuvubuka oyo Wizo yangamba Paul Wizo yambulirako ekintu ekituufu ennyo yangamba muganda wange lwaki wamupostinze nangamba togeza onoonya bantu baleke toddamu mupostinga oba toyagala bateekeko comment nentegeera kubanga obusungu ebigambo by'amagezi ndamwe byamagezi naye nga I love my brother. I know. Despite everything. Era mwena mumanye ngeje mwagala muntu naye tukola tya. Uncle Wizo omuntu waffe tumwagala nnyo. Kunjula omubbi. Namwe chokolo nako nali naye ekiro ekyo nengende eka. Nenokera kumacha. Kigane ngamba. Ogamba Uncle Wizo obusungu. Nali naye bulungi nnyo ne tunyumya twali wa boss mutoto wali emunyonyo. Ngali kamyoni ngamuleseko out ndoza for the first time bambi okuddamu ne tunyumya ntula kabalaza nze nengende ko manyinko wa mangu ngeri je nkuliddemu nyadde okulumbe luno lwaki olumbe lwa mazere ekyo terwabisibwa olumbo olwo kati nze munango ndaba wano sinze Ssekibogo sinze Nakintije nze kyagambiddwa wadde okubanga nakolako ne Moze nze gwe nali manyi yafa bro siri wa kikaaki ebintu byennyimbe ne byaki bikolagana kikaaki nze ndi mukwano gwa family ye nti ndi mukwano gw'abaana be nti already ananko ng'Abafrika wetugamba nti anko gwo nine baba anko okitegedde naye sirina lukusa n'olumu lwogera ku byannyimbe za Moze however much ndi mpulira nina ekinsikasika naye we n'abanyweddemu obulungi nja kuyita nina then ani mwangambye kendezeko ku drink kati bwe buzibu bwennina nti drink eyo yempa vibe eyogera ebintu ebimu naye drink engeri gye yakendeddemu njagala olunaku olwo nzikirize nnyo ku drink ompita after nkunnyonnyole olumba olwo kijja ddwogerako sagaawo ninayo show olumba olwo njadde ogerako after 1st November kubanga bingi okwegira biyinza okuba nga biyinza okubalagala ekitegedde kubanga neetegese emirundi mingi okwogera ku lumba olwo n'ekiruganye naye nga nsondalo nennemererwa naye kaakati wenva nyinza n'okuba ku kivula okwo kwe ngenda okwogerera olumbe lwa Moze bagala lwali addi kubanga olumba olwo ekirulemesezza kitono nnyo ekintu eki n'omuntu ogwo agala okujja ku apartment Jeff Apartments akala mukabye esangibwa Kisasawo Kyanja 0743 361974 kola birthday omukolo gwonna gule jangu osulo week omwezi ne private chief ekana namba yaffe ya bisenge bina abasajja Shalom Oil wali mumanye ensonga zaffe z'ekisajja size akola bulungi alina kyonna kyagala okugula www.omimachuganda.com yako kyotunde simu tablet byonna ticket jaze obigule ne WhatsApp eri ku website yaffe Uganda for WhatsApp. Kalumu November baita katikati. Chaka big papa. I am missing my bee. Send to them. Naguli omumiro nkyali nawo. Bagati ekirala Shalom oyina kugambya awo Shalom Oil. Wadde okubakala. Akantu ako kakola mukike. Okalangira mu show yange sebo. Ongera ku size y'abasajja. So obuwa obw'omuntu. Kyoba omanya nkyao kanula ita ntonze bubi. Mbadde manikaina ekintu. Sako big papa bayite sako imbaka nyimbo bayite. So birungi. Birungi. Chikumpisa birungi nkubulidde bwova wendi mpubadde mwokoma wongolo Teredde. Birungi yontwali sinima kalulo kakumpadde kankukume nkuwa mubukadde kyagayaga yonga lumwe tugenda mkatikati nga lumu November lumu November katikati elugogo yae aka banji obimba bange mwana bonna babwagala tubusosola mwana tuyimbira mu jangwe nyuma akwenza n'okugana kuyimba n'enyimba akala I am missing my baby. Sing to them.
Love is driving me crazy. I am missing so abantu mujeno bambi ngalumu November abantu sijja bakowola nnyo sebo abantu balaba abo abakyagalaga bamanyi ngalumu November abantu nedda abantu ate kamwana ate temujja shia ebintu enkolamu bimanyi kala lwe agabye nambi bayimbire wano mu November akwingira twale 5 ordinary emeza milioni 2 emeza kati naone ticket wano kati obulango ale jengendo Shalom kadino kyokoleke sinakubuulira nze mbwa batemu mu bange bensokerako ninawo ticket wano emeza ya milioni 2 ne ticket z'emitwalo 10 ogulako eze 10 meka oba ne meza meka ono convict nchamu ya interview eddako yokola mu October ndagula njagala obeko kyogamba abantu abo kubanga nja kudda mu interview yo yennyini banyonyola bawaguze interview keso kegende Miles ngenda koma naguziza Miles table bana ko interview endala naguziza Miles table Peter Miles nanga makale mwana negwe oyinza okute anyway Shalom mu October bagamba abantu abo abana ali tebo gamba oguze Shalom aguze tebo mu Friends of Chaka ya milioni 2 ngalumu November gamba na bale abana Shalom 256 ne baguleyo tebo etaneta mulete bitwala abiri hata kabiri anishwa kalataba abana ba Shalom mbongereza ko muntu wange njagala emitwala abiri tebo yabwe mbongereza kakadde emitwala babongedde akadde big papa banonya kakadde abana abo tunonye milioni so Friends of Shalom njagala milioni bali abana munonye milioni ebyo byawe jidda jebbi njagala emitwalo 10 oyo producer afford emitwalo 10 ndambi njagala emitwalo abiri agenda gakira kati no munanga awo mwenkwagaliza omanyi big papa obulango tukuba bulungi mu program yangu muita mu bulango abo bantu obalaba nabo banyonyole bo tukubidde obulango mu program yange twagala table nofuka mulunjo nedda Shalom biva organic nina musajja gwe nakubira Kalongo yakuwa sezo nazikuweereza yazimpa kachoka matagule table chogama olowooza tayagala kunnyumirwa owa muna habo mouthwash neswanjo emenyi syrup big papa ayagala table nkukowoola teyatagula table hajinana twagala table jengendo okutuulako hajinana table ya milioni 2 tuguleyo n'abantu milioni zinga tickets zinga 50 obusobozi abulina muna tulina abantu baffe bamama fina bali eyo basenga kulanama bane Haji Yasini Haji Yasini yagula deyi ye muveeko tomuddamu nomogerako gwe abo bali be nagambye bali ba top of the top